Inside Story Uganda, real source of political updates. Kumulamwa gwaffe omukulu ogamba nti enkayana kuteeka ery'obwetengerezi zivaawa kyekitabula abantu kirabika kyangu nnyo omulimu lwaffe okutegereka ne buli omu akyalina ngeri gyasiibwemu ekkuuli. Kanefuna abagenyi, nina abagenyi bange wano, waliwo omugenyi wange Anthony Asimwe Walo Society. Sebo nsanyuse nnyo okukulaba. Nsanyusa okujja wano. Anti ebyamateeka bituuse kasa bituuka ng'osituka era nga bulijjo. Sebo buuza ku bantu baffe. Mbalamusiza abatulaba eyo mwebajje mutusizaako engalo olwaleero era neyanziza nnyo kubanga era otubadde omukisa ffe nga bannamateeka okujja wano okwogerako eri abantu ku nsonga enkulu ennyo ezikwata ku buli omu buli Munnayuganda. Kasule Ssebunnyamu naye NRM mu Kongoliro, mukozi wa gavumenti mu ofisi ya Prime Minister, naye yali mukulembeze era akyali mukulembeze. N'olwekyo tumwebuuzaako nnyo nga tabuddemu netulabanga ebitegereka amangu nti tumwebuuzeeko tube naye. Nsanyusa okukola mukama wange. Kale Ssebo, nange ndi musanyufu okutuula wano nammwe ngera bwe tubadde tutuula wano naddala mukulu Nalukoolo. Okusooka byonna njagala kwebaza Katonda nti tukyali balamu, naye ate era nebaza abantu b'e Buvuma kuba gyensembye okubeera wiikendi eyo. Egenze tuuka nga navaayo mu wiikendi Buvuma. Balina kye bayita Purple Gold. Purple Gold tumuyita Purple Gold kubanga bw'otandika okulima ebinazi oil palm n'otandika okukungula gwe babanga bagamba nti tandika okulya bbanja kuba akasente ko kajja kola ki obukalingira bagambye mwezi bwe gunaggwako naawe otandika kubanga bamusaala. So twagala okubebaza nti nabo omulimu gw'okulima ebinazi bakutte n'amaanyi nga basinziira ku bekalangala. Naye ate essuubi kuba twasaba dda ffe tuli ba Mukono tuli ba Bwikwe ebinazi ebyo bijje ku lukalu awo ate bujja kukola ki kujja bagira kubanga abantu baffe baagala nnyo okukola ate tulabye nti bw'obirima akatale wekali tetusobola kukamalawo. So abantu baffe tubakubiriza bwe muwulirako idea nti gavumenti esumuludde okulima ebinazi kuba ab'ebugiri babitandise, ab'ennamayingo babitandise, n'ab'emayuge babitandise. So ndowooza nti bwe tunaakola ennyo tuyinza okuyamba Uganda eno okulaakulana. Lukalu teriyo birime ebirala by'omukono gyebiri naye waliwo kyogamba kyobbirako omuga nti omanyi omwanyi abantu bali bagiragamba kati mulinga kati bagamba obusaanyi. bwe twogerera nze Kasule Ssebunnyamu njogera ekigambo nti mbabbirako Purple Gold ali wano manya bumanya nti sirimba ate kijja kutuukira. Ate oba ogenzeko ntambula kugenda e Malaysia gye balima ennyo ebinazi ebyo tusingako. Yes, ate nga baakulakulana dda niraba biremeddemu kitegeeza nti akatale weekali tekasobola kuggwako. Weebaye tubbirako mukama wange naye beebaza nnyo ab'e Buvuma era Buvuma eyo mukadde wange gye yayogerera nti muli enkima muli enkima musobole okulima kasooli naye kati bagenza okulanga tetuleese kajukira tata ono bwe baakayana nti enkima zituliira ebirime n'abagamba muzirye musajja oyo mukama mumuze mirembe. naye era baayiga okukola okuva ku twanirize Oluganda Haji Luyimbazi Nalukoolo Elias nakubyewo olwaleero tukwaniriza tukubira akayisimu n'obeerawo lojja n'ogabana ebirowoozo byo. Ekigambo ekikulu nnyo n'ogabana endowooza yo ne bannayuganda. Abasiima ne batasiima, abasiima ne basiima kasita oba ogyogedde. Era kyova olaba omanyi nze ndi wanjawulo, nze ndi special. Ndi so special nze gwe mulaba wano sirina gwe nfaanana mu nsi muno. nange ndi special nammwe bwe munaaba mukimwekebeddeko mujja kuzuula nga tiriiyo gwe mufaanana. Era nze mu nsanyi zino ngenda mbuulira abavubuka enjiri yange
nti oli wanjawulo tolwana kufaanana nga Sserugga, tolwana kufaanana nga Ssebunya, tofaanana Asiimwe, beera ky'oli. Olina ebitendo n'ebitone ebibyo bikumala, byebyo byoba ojjayo obyolesa eri ensi eno. Ebirungo ebyo bw'obigatta mu nsi eno egenda kufuuka y'amaanyi, ate n'ensi ekuzuule nti naawe wooli era watondebwa oli wa mugaso. Omugaso gw'ogwo gweggyemu, ekyo nno kye kikufuula ow'amaanyi. Ne bw'oba ng'oli muweesi oba mubumbi, jjayo. Oba oli mukomazi, komaga. Ensi ekutegeere bw'oli omulungi mu ekyo. Oli wanjawulo, teryakufaanana. Bassebo ne bannyabo abali eyo, nze ndi wanjawulo, teryanfaanana, I'm so special. Era eddoboozi lyange lyanjawulo ne bwe nzijawulo. Tusenze okulaba ow'enjawulo. Yes. Naye munnange tuveeyo Kasanje Wakiso kuziikirako muganda waffe Embogo, ye mukuumi omukulu owa Mukama waffe, omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Tubaddeyo nno bangi ne tumuziikirako. Kitaawe era naye wa Mbogo agenze, badde musajja wa mugaso nnyo mu kika ky'Embogo. Era ssebo abakulu abakulembeze b'Embogo babadde eyo ab'ekika ky'Embogo. Katikkiro abadde tatuuka ku ddaala eryo naye Katikkiro w'ekika wa Ssemanobe yafudde badde banyiwa. Alina obukulembeze bw'abadde nabwo mu kika, abadde musajja munene atagambika. Naye tuva muwerekera e Kasanje eyo, naye abantu ababadde bayitirivu nnyo, alabika akoze ebintu by'amaanyi nnyo mu nsi muno. Ekitone ki yakijja bulungi mu bulamu bwe, nga ne bw'ogambye nti wanjawulo. Yazuula enjawulo ye. Naffe batusomesa mu mawulire batugamba togoppa muntu n'omukola nga ye. Bwekola ekikyo, bw'okola ekikyo yenjawulo gy'olina, wobeera ow'enjawulo. N'anyumizanga ggwe. Nze nnyo okulaba. Okuggyako kye ŋŋamba nti omukulu ono bw'alabanga nga nange nnozeeyo ow'engeri yankuuma, tawakananga kuba Mukama wa mwena mweronda Wambogo ate nga Wambogo. Osanga Wambogo nga nvuga, ow'engeri nga nvuga, togambanga nti akozesa babe bokka. Kubanga era wuwo naawe. Njagala okwaniriza ennyo mu Kulwasiima oyo. Kulwasiima nkwogeddeko nti era nasanyuse nnyo nga ntegedde nti gwojja mu puroguraamu eno. Ekisooka Oluganda niyo olwogera bulungi. Ekyokubiri ebyamateeka bino biyiramu enkizo y'amaanyi, obitegeera bulungi. Bwe njagala okumanya nti Uganda Law Society emanyiddwa wakanya etteeka lino, oba obuuza etteeka lino erya sovereignty, bagiyita act, the protection of sovereignty bill. Etteeka ery'okwetengerera. Weebuuza buzibu ki obuli mu kukuuma eggwanga lireme kutabangulwa birowoozo by'abantu abalala abali ebweru waalyo? Kyeneebuuza ekyo kimulamu kibateesa etteeka lino. Olina abagamba nti lyagala kukuuma kwetengerera kwaffe abali olumi baleke tuyingiramu tukole ebyaffe nga teryabitabula. Ki ekikugira gwe? Mwami Sserugga, ebbanga lyemaze oyogedde ku Uganda Law Society. Ffe ng'ekitongole ekya Uganda Law Society tuweebwa obuvunaanyizibwa etteeka eritutondawo, bagiyita Uganda Law Society Act ya 1976. Guno omwaka tuweza emyaka 7 ng'ekitongole ekya Uganda Law Society. 76. So tuweza emyaka 56. Tuweza emyaka 7 ne bannange banalukoola bamemba nange ni mukulembeze wa mwami Nalukoola. Sebo oyo yankulembere. Ate nasomako naye wadde nga musingamuko obukulu aleme kwewaanamu ekyo. Obyobukulembeze mutuufu. Mukulembeze yantwala musingamu obukulu mu myaka. Aban'okumuwakalira buli kintu. Tulina obuvunaanyizibwa etteeka eryo eritonde lya 56 lituwa obuvunaanyizibwa mu kawaayiro namba 3 okuwaayo eri obuwabuzi eggwanga, gavumenti, amakooti n'abantu bonna
ku nsonga ezikwatagana n'amateeka. Ensonga lwaki buli tteeka eriisibwa mu parliament ffe bamu kubasooka okuweebwa omukisa okujja okuwayo endowooza yaffe nti tuli mu kubagateeka naye ng'ekitongole Uganda Law Society tubawadde mujje mutuwabule ekyo bayita public consultation, naye nga ffe etteeka eritutondawo lituwa obuvunaanyizibwa lwa nsonga nti tuli bannamateeka tulina okuba erina omugaso eggwanga ng'ekitongole nga bannamateeka ffenna mu ggwanga, era ffe kyetutera okukola ng'otuwadde oba nga tufunye okuyitibwa okwo tutegeeza bannaffe balooya bannaffe bonna tuli saawa eno ndowooza nga mu 7 tubasindikira amawulire tubagamba waliwo etteeka lino libagezaako okuyisa mu parliament mutuwabule, batusabye tuteeke endowooza yaffe tuwabule, n'olwekyo mutuwe endowooza yammwe ku tteeka kwa muli bannamateeka tukole ripooti tugitwaleyo. Yensonga lwaki tuba tulina okuweebwa obudde obumala. Naye nze nina obwennyamivu n'okweraliikira engeri gye tuze tulaba ng'ebintu bino gye bikolebwamu, naye ebbanga lye tumazeeko oba nga ni mu mbeera eyo mu kuyambako okuba obuwabuzi sirabangako etteeka erigezaako okuyisibwa mu parliament ng'ate wali abantu abalala ab'enjawulo abangi ennyo bannayuganda nga bazze okuwaayo endowooza yaabwe ku tteeka eryo. Tutera okugenda ne tulamuka eyo waggulu bagiyita Eastern Wing mu buruumu obwo n'osanga nga mutudde n'abakomiti muli mweka waliyo gurupu endala ne muwayo endowooza zammwe ne muvaayo. Naye ku luno nagenda ku parliament n'ensanga nga twagenda ku lw'ebbalaza nga gurupu ezaaliyo ku lwokutaano tebasobola kuziraba ne bakomawo ku Mande. Fe abalina okuwayo endowooza yaffe okwogera eri akakiiko obuwabuzi ssaawa 4 twamaliriza tubawadde endowooza yaffe ssaawa 11 olw'eggulo. Olw'obungi olunaku lwonna twalumalawo tusanze bannamadiini ab'ebyobulamu badokita ab'ebitongole ebirala nga buli omu kwegamba alabira ddala nga kimukwatako. Lwaki ndeese kino nti bw'otunulira ssemateeka etufuga ng'eggwanga, ssemateeka era newoba okola etteeka lyonna n'okutambulira ku ssemateeka constitution era engeri gyerambikamu ebintu egamba obuyinza buli eri abantu. Mukulu Nalukola ssaawa eno bamuwa obuyinza ab'ekawempe okujja ogenda mu parliament abakiikirire, naye biro bw'olaba nga n'omuntu akusindiseeyo omukiikirire avuddeyo n'agamba nange njala kwetuukira mpeeyo endowooza yange, kiki ekikulaga? Bintu bya mirundi ng'ebiri. Ekisookera ddala era baba balaba nga oyo agenda obakiikirira bayinza kuba tebamwesiga bulungi kyagenda okuwaayo, oba balaba nga engeri gyebitambulamu ffe bannamateeka oluusi webeera mu kooti Mukulu Nalukola ajja kukubuulira ng'olina gwowolereza naye n'alaba nga obuuza otamba naye n'ayimiriza omukono agamba ekitiibwa omulamuzi nina kye ŋŋamba. Abalamuzi abamu amanyi n'okugamba amanyi n'okugamba nti olina looya ayita mulanga nedda mbadde njala onzikirize nkole ki. Gw'obeera looya olina okusooka oddeko emagambe naye omusajja ono kube yandibadde akuyita n'agamba kanso yogera kino nakyo, naye alaba nga ye mwennyini yasobola okyejjirayo ye nga ye ate olina okumukkiriza akola atya kwawadde oli looya we tosobola mugamba nti nze nyimiridde wano nsasudde kankwogerereyo alina ensonga lwaki yava nagamba wekitiibwa mbadde nsaba ompeemu omukisa nkole ntya, era nga looya omutendeke omutuufu omuleka n'akola atya, era n'omulamuzi omutuufu agamba katusooke tuwulize ono kyakola atya kyayogera. Naw nti etteeka lino okwetengerera kwe boogera n'engeri gye baalireetamu lyajja mu bukyamu nnyo nga ssemateeka engeri gyerambikamu okwetengerera kyeki kitegeeza ki, ate mu tteeka engeri gye bagezaako kireeta si kye bategeeza. Eri bagamba nti obuyinza buli eri abantu, nti omunnayuganda yalina obuyinza okwesalirawo engeri gyalina okufugibwamu. Yensonga lwaki baleeta n'ebyokulonda nti balina okusalawo baani ababafuga n'engeri gyolina okufugibwamu oba emirimu gye bakolamu abafuga. Nti bano abafuga be mulaba eyo oba state oba gavumenti mu luzungu tukiyita trustee.
bali okulwa abantu nti tukwasiza obuyinza ekitegeeza kye twagala kyolina okukola ki tuyinza okukeera enkya ne tugamba gwe vaayo tetukyakola ki kyakwagala naye lino eteeka lyavaayo ate likyusa linga erigamba nti ate gavumenti oba state ate gyoyogererako okubanga yeetengeredde ngaerina obuyinza obwo nti yeesalawo ensonga lwaki olaba ebiseera ebisinga n'abantu bonna baavaayo Seruga njagala kubuulira nti abantu bonna group zonna ezajja mu kakiiko ako bw'obuuza nabadde ndaba statistics zaali groups 53 bitongole abantu sekinoomu n'ebisinga bya bitongole abasawo abali mu bya tourism ebyobulambuzi abali mu ba music abali mu byokubalira ebitabo aba banka buli kimu buli sector ya government yavaayo naye mu bitongole bya bantu 53 oba abaleeta opinion endowooza yaabwe 51 bonna bagamba tirinetteeka okusinziira weriri binnyo tetulyetaaga temuli tukakaako mulireke waliyo babiri boka mwami Sibambi ono yajjako transformer awamu ne Attorney General boka ababiri kati bwe bagamba nti sovereignty mu lulimi olutuufu era ffe tuze tunenya ne gavumenti nti semateeka mu kawairo mu semateeka bagamba nti bwabuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulabika nti semateeka ono oba constitution bamuvunula mu nnimi ez'enjawulo bannayuganda basobole okutegeera tulina ennimi nyingi nnyo mu ggwanga batono nnyo abasobola okusoma oluzungu si nti munnayuganda oluzungu akola atya naye balemererwa okukola ekyo ensonga lwaki olaba nti ffe n'okuvaayo mu kusookera ddala nga tekinatandika nakusajjuka nnyo ffe ng'ekitongole n'amateeka twavaayo ne tulabula abantu twagamba lino etteeka lye baleeta zibu nnyo ne tugezaako okuvunuula okuteeka mu tukiyita vernacular omuntu wa bulijjo akitegeere nti engeri gye balirambiseemu nti title oyinza okugamba nti ku mutwe olaba mwami Seruga naye bw'ogenda ate munda osanzeeyo Nalukoola omulamwa kitegeera kubanga gweoba okola programu wano mwami Seruga n'otuwa omulamwa ate n'otuuka n'oku programu ng'ate byetwogerako birala nnyo tebikwatagana naki na mutwe obwetengereze nti ensi ebenga ina obwetengereze ngwe ndaba obwetengereze obwo bwe buvaamu omutawaana gw'abeemulugunya ku tteeka lino nga obwetengereze obwo okusooka bulimu ebya ssente esente omuntu akuwa nannyini kusasula mufuuyi wa mulere yayita oluyimba lwagala luyimbibwe ekyo wamu ekiri ng'era abagwa mu biti ebyo muli bangi association society ebibiina ebigwa mu ngeri eyo ey'okufuna ssente nyingi esobola tutuletera okusalawo nga bwe twagala okusalawo nga bwe baagala okusalawo nga kiyinza okuba nga kirimu obuzibu ekintu ekyo nze entegeera yange nga bwe nkiraba kyengezaako okukunyonyola nti obwetengereze buno engeri etteeka eryo lye baleeta nti omutwe nti osomye omutwe kyekintu ekirungi kyokka kuteeka naye ate ebirimu muteeka bye balambika ng'ate bityobolera ddala eddembe ly'omuntu erituweebwa ssemateeka oba tumubuuzeeyo kano nti constitution waliwo constitution kyeyogerako nimba nekugamba nti mulikola etteeka erirambulula neriteekesa mu nkola kino weekiri kankinyonyole ne badda mu paati ey'okubiri gye bayita memorandum ne batugamba nti lwaki bagezaako okuyisa etteeka lino nti balabye nga amateeka ge tulina tegamala okutuukiriza ensonga ey'obwetengereze naye ate nga kyabulimba nnyo ku lw'ensonga nti buli kintu kye bagezaako okulwanirira mu tteeka eryo nga wagambye okuyingiza ssente mu bitongole byo nakyewa ebyobufuzi ssente z'ofuna okuva eri ebweru w'eggwanga okuziyingiza wano nti waliwo amateeka mayitirivu nnyo mu ggwanga nga buli kimu nkubulira saawa eno waliwo kye tuyita Financial Intelligence Authority nti bw'ofuna ssente omudidi gw'ensimbi ne guyingira ku akawunti yo Seruga ne oba ofa otya nga tofunanga ssente z'oku akawunti tosobola zijjayo baziteekako red tulina okusooka oyite emitendera gy'oyitamu banoonyereze amateeka weegali bino ebitongole byeraba binakyewa njako ekyokulabirako ku Uganda Law Society tulina Legal Aid Project nti ekitongole kirina enkola nga tuwa obuyambi
tuwoleza abantu babulijjo abatalina busobozi atalina mwasiizi nga teyesobola ne tubawolereza ku bwereere naye ate okuweereza omuntu ku bwereere waliwo ensimbi ezigendamu ensimbi ezo ziweebwa banakyewa era ekyo ekitongole tukirwaninga nga NGO bw'otunira emitendera gye tulina okuyitamu okulabika nti tufuna ensimbi ezo obeera olina okuregesa nga ne NGO waliwo NGO Act efuga ebitongole ebyo byonna byonna buli mwaka babakola auditing bakuwa certificate ya Financial Intelligence Authority ne sente ziyingira zivuddewa zaki buli kimu era neyo certificate gye bakola in fact bakyongera mu ndongooseza n'oba ogenda kukola katugeze ebuvuma oteekwa okuba n'endagaano gye bayita MOU ne local government yawa district kati byonna byebagezaako ogamba nti sente zizeemu zitya omuntu webwe buli kimu tulina amateeka agamala bw'oba gamba nti etteeka eryo terimala okutuukiriza ekyobwetengereze ngono bwayogera wandigambye oke amateeka agaliwo wawe gali amanafu etteeka nafuwa tukyuseemu batulongooseemu wala sigenda maaso okuwandiika ate etteekera nga ate erikontana n'amateeka agakoze eki agaliwo nga bwe tugenda okulaba tugenda kubiraba tugenda biraba obwetengereze etteeka omanyi ntobiraba nga nze munakyalo nobeera n'amakaago ng'olina sente omuntu neba ayagala kuwa sente zenkanawa ng'agala kukuwaayo ku sente zinakuyamba ku mbaga ya muwalawo ng'agenda kufumbirwa naye ng'omanyi ebiruubira by'omukulu oyo agenda okuwa sente nga bijja kuviiramu amakaago okutabanguka mukozesa amateeka gaffe agatali ga kooti agaffe aga bulijjo n'ogamba ababaka nti sente zivudde ewa gundi sizaagala kuyingira mu nnyumba eno kuba zinayingira wano manye kinaagwawo kibajja okutabula tolowooza nti kirimu ekizibu ekyo mu tteeka eryo odiddingana oba waliwo amateeka amalala ane baleeta etteeka eddala kati bafuusi baki basengavudde mu ngazeemu tebali bize okweta amateeka mangi nga badde basobola okubeera n'agaliwo ne gamala njagaluddemu akokka tuddewo mu kukasule ngawe nayogedde nti amateeka ge tulina nebyabagezaako okuziyiza bye bagamba nti wali obuzibu tulina amateeka agamalira ddala gakola ku bintu ebyo naye tuddeyo ku kintu kimu nti etteeka lino ki ekibuuzo buli omu kyalina okwebuuza ekigendererwa ky'etteeka eryo ekigendererwa kyeki ani alireeta kikyafa lwaki ye balikako ennyo okulabika nti liteekwa okukola ki kuba obuzibu bwe tulina buli bumu nti omutwe gwe baliwadde nebyabanoonya munda ekibuuzo kisiga ekigendererwa kikuba kyekitulemye okutegeera kuba ate kyeboogerako nti baagala kuziyiza tetukiraba nti mu luzungu bali kyebayita mischief nti buli teeka erikolebwa baba balinawo kyebagezaako okulwanyisa nti waliwo obuzibu wano katukalewo etteeka lino kati bakuwulire buzibu kyobwo obubaleetesa etteeka lino okulabika nti kulu nnyo tesobola kulinda palamenti eno eggweko endala etandike abali awaka bannanga batulaba nsaba ababiraba mu ngeri yaffe nze nammwe si abanalukoola ne banne basiimwe abiraba fera mwama mutegeera kyebaagala okwewala mu tteeka lino mpeereza ka message bandika ka message katono kasome ka message kakaweereze ku ssimu yange ey'omungalo 0772 15 75 ne 0702 15 55 oba ogende ku mukutu gwa Bukedde TV gwonna omukwanira wala oteeko message eyo ngisome n'abantu abalala basobole okutegeera nga nze namwe mukitegeera naye nga sina kutuuka awo ne Kasuli Sebunya sooka osirika asooke muleke oyo munnaffe mukugumya byakola naye njagala kubuuza Nalukola kasabeera ng'ekintu kyonna nze namulopayo dda bantu abeera wawo ng'aluma embaazi entono mulo byalume Nalukola kikyosoma ayina omukuku gw'ekiwandiiko gw'ebbaluwa kiki kyobulaba ekizibu ekirimu biiru kimanyi nti balina gye balongosezaamu gye baleese mwe yasookera ddala eno ye yasookera ddala ate wasomola
anti naye anti gyeva erina ebitasobola kukyuka era amate njagala kusomeramu mukulu Sserugga kana akatundu kano olaba kali wansi wa memorandum olaba bagamba defects in the existing law nti ebituli obikunukira mu tteeka eririwo ne bagamba despite Uganda's efforts to uphold sovereign control, several problems continue to threaten the nation's ability to self-govern without undue external interference. Nti newankubadde nga tugezezzaako okunyweza obwetengereza obwo naye era wasigaddewo ebitiisatiisa eggwanga wasigaddewo omuwaatwa ne wajjawo ebitiisatiisa eggwanga ne tulemererwa okukuuma eggwanga nga tetufunye batulumbagana okuva ewalala n'agamba currently Uganda has no specific law upholding the sovereignty of the country, which has resulted into continuous interference in the government's policy and programs by foreign countries and agents of foreigners. Nti olw'okubulawo okwetteeka mu kiseera kino erikuuma obwetengereze bwaffe okuva ku banna nabwekityo Uganda esigadde ebonaabona olw'abava ebweru ne baleeta enkola zaabwe ne ziba nga zitabangula engeri gye tuddukanyamu eggwanga lyaffe. This threatens the nation's ability to self-govern without undue external interference. Kati kino kye bakuleetedde si kirungi ekyo. Kakadi anti okyakogambye ndiyo kye bakola wano kungulu bakuwa kano ogenda okukka munda nga kakica nga nakakyakyali naye ab'amateeka banna yaliyo era njagala okutegeeza singa kimala ne kigenda nga bwe bakyagala Uganda eba egenze mu ntata egenda kulwanyisa ennono empitirivu ennyo ez'ensi eno ez'enfuga ennungi kati nga bulaba ennono gye tuyite ya Pacta Sant Savanda kekakyako bye muba mukaanyizzaako tobyawukanako ng'ensi bwe muba muyina endagaano ze mwakola muzisigaleko kakati eryo etteeka eryo nga balireesenga bwe liri ligenda kontana n'okukkaanya kwaffe ku ddembe ly'obuntu nga bwolaba Bill of Rights bwesangibwa mu nsuula ey'okuna eya ssemateeka waffe yeyogera ku ddembe ly'obuntu. Okimanyi tulina n'eddembe lyatwekisize privacy. Bano bagamba nti yanja buli kantu ate kirijja n'Omuseveni kyakugamba mu bbaluwa gye yawandiisa ate tabbu njereere kuba ayongera kukkaatiriza agamba bw'ati muve ku ssente ez'abantu sekinnoomu n'amakanisa ffe twogera ku ki ku polisi eya gavumenti. Etteeka lye baagala okuleeta ku polisi eya gavumenti kiri bwe kiti bakugamba leeta mubikkulire ono mulaga azuule kyemugamba General Museveni gyakutwala akugamba nti gwe Sserugga bw'oba ozze n'enteekateeka ennungi katugambe kuyigiriza bantu kunaaba ngalo minisita yamala okuwa olukusa nfune ssente minisita yamala okuwa olukusa kakubeere okussa mu nkola ekyo ky'oli mu kukola kubanga nyinza oba kyeŋŋamba okukola nkyogerako bwogezi kyeŋŋamba okukola naye nga njagala kukola birala ne bw'oba ozirina kuba bo bagamba gavumenti yejjanga okukola polisi era bw'enaamalanga kukola polisi yejjanga okugissa mu nkola. Ayagala yenna okussa mu nkola polisi ateekwa kusooka kufuna lukusa okuva eri minisita ate minisita wa ddembe okukumma olukusa. Ekyokulabirako singa oleeta enkola ey'okugaba endokwa z'emmwanyi oteekwa okuba nga gavumenti ye yakuwadde olukusa. Gw'omanyi ensonga ereeta wano NGOs soko yimireko awo katono awo nnyini
wali obaddeko oli muto tobeerako mu nsinga gw'ofuga nga mulimu abayeekera abakuyeekera sente ezijja nga zize za buyeekera nga zijja kutabangula eggwanga lyo zijja bazitimbye nti ndeese okuyamba abayeekera mu kitundu weekiti oba bazibuzaabuza bwe batyo bwe zijja munnamateeka eyasoma ennyo nga nze akugambye essente bwe zijja nga tebaagala zifulume zikozesebwe Sserugga wazifunye bazisiba. Nze ayogera naawe bwe nali obwa memba bwa paalamenti nagenda mu bbanka gye ntereka essente zange akawunti nagiggulawo mu mwaka gwa 2006 nga nkyosoma e Makerere baŋŋamba Nalukola tetukuwa wadde omutwalo kubanga kaakati balina ekigambo kye baayogera bagamba wafuuse peepu kati nga kyebaga gw'oli wanjawulo okubalala oteekwa okumala okujjuza nozono yanaabanjulira ojjuza bwe biba naye yabisanga oba babikola ku ffeffekka abali ku luuyi oluvuganya taata wo yaani maama wo yaani wazaala abaana bameka wazaala ontegeera tugangezaako okulaga butya gavumenti bw'erina kontrol ku ssente zo obulungi ennyo era amateeka kweta emitawaana mu ggwanga era nali wano ne nkugamba kikyamu okugaana ssente okujja mu ggwanga sooka ozifune ozifugirewa mu ggwanga ekirala bwana Sserugga si buli nsonga nti bagikolera etteeka bw'oba oyagala kuzimba mwoyo gwa ggwanga si gwa tteeka bwana Sserugga bwe mba nga njagala okwolesa abaana bange nti oli mukwano gwange nkukyaza bukyaza buli lwokyala nojja n'ekicupa kya soda nojja ne kakeeka akawooma abaana bange tekinneetagisa bagamba nti oyo nno gwe mulaba oyo taata wammwe nfanfe wange n'omwoyo gw'okwagala eggwanga tebaguzimba mu nzimba ya mbooko na tteeka omwoyo gw'okwagala eggwanga abakulembeze be bakola ebyo ebireetera okwagala eggwanga kati bano kyekibalemye kati balowooza ni banaatufuga n'amateeka ate nga jje n'Omuseveni kennyini yagamba amateeka emirundi mingi gakozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu gakozesebwa okulinnyirira obwenkanya bali boolaba abasajja abasibira mu bbwa abapathide abakabbulu b'e South Africa tolowooza mbu baafuganga nga tebakozesa mateeka anti baatuulanga mu kirabo ky'emmere ne balya bagenda okulaba nga wajjawo abaddugavu nabo nga batuula wali ku mmeeza yaabwe nga balya onoomu ng'abuuza munne tulya tutya n'abaddugavu anti tetuyinaawo tteeka libagaana nga bagenda mu paalamenti nga balikola erimu ku ago ge baleese wano agalinga ag'abakabbulu the protection of sovereignty biiru General Museveni lyakuleetedde yajjawo democratic governance facility naggala office y'eddembe ly'obuntu eya United Nations Organization ng'ajjawo obutuuti bwonna we twogerera ku nkola ey'enfuga ennungi egoberera ssemateeka eddembe ly'obuntu kati abadde abikola ng'amenya mateeka kati ayagala akuleetera etteeka liyisibwe mu paalamenti atandika okunuula omukono ng'asonga kawaayiro mbadde ngenda kutandika kusoma message wano nziina mu bungi Sserugga nga tonasoma message mbadde wali omwami Nalukola abadde atuuse kyembadde njala nange maliza abadde ayogera ku nti policy ya government ekisookera ddala etteeka tebateekamu definition toba policy kyeki minisita oyo gwe bagamba gwe badde obuyinza yasalo n'agamba nti eno government policy naye ate wayogeredde n'agamba nti byonna ebiri mu tteeka eryo bimenya ssemateeka nti ate jjukira wadde bagamba nti gwe tosobola kuwakanya policy ya gavumenti jjukira mu tteeka eryo lyennyini nga bagamba omugwira nawe munnayuganda baali bakufudde ki omugwira bwobanga obeera bweru naye ate ku kya policy ekyenjala okwogera nti ssemateeka yennyini gwe Sserugga ekuwa obuyinza mu kawaayiro 38 nti olina eddembe naawe okuwayo endowooza alina okuwakanya policy ya gavumenti ono nga bagambye baleese etteeka ery'okulima endokwa ez'emmwanyi eyo policy ya gavumenti ssemateeka ekukkiriza okuvaayo n'ogamba naye eyo enkola si nnungi walaano nga tulwanyisa ebyemwanyi nga bagezaako okuleeta enkola kati mu tteeka lino gw'oba tokkirizibwa kuvaayo n'owakanya gavumenti kyereese ng'endooza naye tejjukira ssemateeka already ekuwa obuyinza nga Uganda yenna akawaayiro 38 olina eddembe okuwakanya
poliisi ya gavumenti gyerese oba olowooza tegenda kuyamba era muntu mudembe era muntu sekinoomu oba mu lukuŋŋaana ne banno ngamba kino tekikkiriziganya nakyo kibali bataddemu fe tubirowooza mu ngeri yaffe endala nkagamba nti omuntu wanaabanga kyayagala okukola kita mu mateeka ajja kufunanga olukusa okuva mu minisita n'amukkiriza n'akozesa ssente bw'anaabanga batwala eddembe lyo baliteeka muntu sekinoomu n'obuyinza bwe bamuwa buyitirivu nnyo busingira ddala gwe bwolina ng'omuntu semateeka bwekuwa kati labayo minisitule omumanyi gwe boogerako simumanyi yowa internal affairs omanyi poliisi gyegwa egwa wansi wa ministry ya internal affairs poliisi olwaleero katwogere ku biriwo bw'ogibuulirako nti njagala okuba olukuŋŋaana ekawempe ku kataka n'ogibuulirako etteeka terigamba nko nti yeekuwa olukusa bw'ogibuulirako ewandiika n'ekugamba tetulina bukuumi busobola kuyambako kuba lukuŋŋaana singa olukuba basindika obukuumi nga businga ate bwe wabadde oyagala naye nga bo buze kusattulula naye mbadde njagala kusomeramu ku bbiiru ku polisi ogenda kusoma wengenda okusoma message eno ngenda kwa kaganyo kimenye ntandise okutegeera ebintu bino nga ndaba kati nti okuwakanya n'okukkiriza etteeka lya sovereignty biiru yebbago bwe limala okuyita ne lifuuka akkiriza ekyo kifunye enjuyi bbiri oludda olugamba nti lwa gavumenti n'oludda olugamba nti luwakanya gavumenti nze nkiraba oludda olugamba nti luwagira General Museveni byayagala n'oludda olukaayanira enfuga ennungi ne demokrasiya olutaagala birungo bya mugaso kuvaamu nange mulabye wenjawula ekitegeeza General Museveni tayagala nkola ya ssemateeka mwetuumye nti ffe tuli ku sayidi eno eyagala enfuga eya ssemateeka bameka gwe bakalaba nga basapootinga open ne bava nti ffe lino etteeka lyetwagala bameka yagambye bino bye nabagamba ate si bye bakoze bwe yagambye n'olwekyo ne puroguramu ebyo bye mugamba mwafumbye nnyo ewaliwo mususse mudduse ne muyita ewammwe ekibi kiri kimu yavumye omanyi yagambye kerere mpulidde kerere awo nina ne monita olugulu yogana kwogera ki ekiro mbadde njagala kusomeramu labayo where a government ministry department or agency issues an approval to a person or agent of a foreigner to carry out activities specified in subsection 4 the government ministry department or agency shall enter an undertaking with the person or agent providing for the manner in which the activities shall be performed. Singo oyagala okugenda ewammwe eyo esingo ekikuuma mbogo osomesa abantu baayo okunaaba engalo mulina kusooka kugenda kakati labayo abawe b'obuyambi njagala okirowoozeeko bajja wano nga bazze mu luzungu tukita to compliment olw'okuba gavumenti ekunukkira mu bintu bingi mu kulwanyisa obwavu endwadde n'obutamanya tewali kyesobola kumalawo kati kyewava wajjawo abawi b'obuyambi onaagamba oba oyagala kusomesa kafuba kugaba ndokwa kuyigiriza kunaaba ngalo kuwa baana bitabo musooka mu ndagaano netugitegeera bulungi endagaano ereeteddwa musooka mu ndagaano ate n'atakomoka alina obuyinza addamu n'atunulayo naye gwe bwe wabadde ogaba endokwa olina ekigambo kye wayogereddeko nga addayo minisita addayo n'atunulamu tukuggyeko gwe mubitegedde bannanga bali awaka kansomere ku message nkome omukulu. Nage sebo Karoli nze buwembo Jamiru ndiwe ekikyusa
tewali mulala yenna agenda kukosebwa na tteeka eryo okuggyako ebibiina by'obufuzi byokka bebalina byebatyamu nti boto abantu babulijjo tebalina mutawaana. Weebale puroguramu tuwakodi wale puroguramu nakyalo nsaba mukulu Nalukoola atuwulire oba mu tteeka waliwo akawayiro akagaana ssente okujja mu ggwanga ndowooza etteeka ligamba kwanjula ssente ezisukka obukadde 4 gye zivudde na kiki kye zigenda okukola. Ekyo kirimu buzibu ki? Kirabika abakulu abo babadde bafuna ssente eziri mu alaamu be basinga obungi ate basinga n'okukayana ku nsonga eyo. Gwandi abagambye ekigambo ekyo Peter asinzidde mukono ampereza mpaka etteeka lye liryevulungula bwe lyevulungula ne lidda nga liri ku sayidi etali yiye ajja kitegeera. Paulo Muwanga yali tayagala basibe babagulire ebbaasi tutokanga olowooza nkulimba Paulo Muwanga yera nga lwaki mubagulira bbaasi kasoma seruka batuweereza nze kibada bamutuzanga ku loole eruuka mwebali okusomesa eggwanga Nalukoola nkulamusizza wanatulamusizza bulamusa mwami Seruga weebale kutuleetera bakulu abo. Nze Ssegawa Patrick ndiyo wamwe Mityana. Etteeka lizze kunyigiriza bannayuganda tatulaze litya naye tuwagambye mu meseji ye ate nze ndiwozisoma. Nze Monica Robert awandiise meseji owandiise eriwa nesoose waggulu mwami Kabimbi mwami Kabimbi abasajja abo balina bibabala obubazi ebyabwe ku bwabwe omuli ne pulezidenti waabwe balinayo baagala omuyisiza n'omukulembeze amutaddewo ne simutaddewo yenagambye ebyobufuzi ebigenda buno olowooza nagamba ffe agamba bano abali mu kuperereza be balina bye bayisa bano ate ffe tulina bye tuyisa nkisomenga bannange mwami Seruga amuwaledi kaki ako akali emabega w'ensonga eyo nange sikamanyi nkabuuza bano onazeemu awaza munakyalo nze Jamada Musoko w'Ekalamba kutambala. Mwami Nalukoola amanye nti omwami Museveni takyasobola kweta tteeka liza Uganda mu kinnya. Leero y'omu kubaagaliza Uganda ebirungi abigumire byagamba. Agabe munakyalo nkulamusizza nze Ssaalongo Ndawula Kalagala aleeta etteeka n'aliwakanya. Buli omu alina hidden agenda. Weebale tuweereza naye balina kyebakweka balireete balina kyebakweka n'abaliwakanya balina kyebakweka ate abaliwakanya bo balimanyako nti balireeta babeereko kyebakweka ewantu mwami Seruga kulamusizza nnyo abaami abo mbatumidde nnyo. Nze nsaba mwami Museveni atubulireko ku bantu abo abawakanya pulezidenti bo ne beeyogera byabwe tubategeere abaagala omutawaanya abadakyaweza meseji n'empanvu. Nze babirye enampunge ndabira mukulu Nalukoola omuneebalize ne byakola mukulu Sekabira Elda Sekabira Muhammadi Walusubi munakyalo. Etteeka eryo lisaana kusuulibwa mu kasero lwa nsonga nti lirimu ebikwekeddwa. Eyo yensonga lwaki bagala oddanguyiriza era obudde bwonna bajja ddiisa. Somyako meseji yene kanyonga nenera kati ffe abamu tetuli abamu tetuli awandisa na bulungi ffe abamu tetuli nakubitegeera nabikomyawo tabitegedde bemwogera aganye nesite Mubende saba abakulu abo baagala kumalawo ddembe ly'Abannayuganda bani bano bamukulu Nalukoola ne kansula Siimwe oba nyogerezako meseji yeekulu okusingako agamba abaleese ekiteeka ekibi nga tuli mu mirembe gyaffe. My question goes to Nalukoola. Why is Parliament hurrying to pass the sovereignty bill? What is the motive behind that law? Amutenywa Wile from Mutungo. Kamuddemu mangu tebaagala kutya kwe babaddemu n'okubonaabona okubuyaana kwa General Museveni kwayiseemu nga twogera ku ddembe ly'obuntu enfuga ennungi
mu kisanja kino ekiggwako ayagala kiri ekijja abeere mu kaweweevu nga buli omu amusibye emimwa. Kibirige kapeka gambye tulebe bibadde bitambula lwakuba ofiisi ezimu tezikola bye bateekeddwa kukola naye edda nga n'ebiyisibwa ku maleediyo temusobola biteesaako nga biteesaako awo. Nze Najjemba senior citizen ebyo byadda byadiba. Okay. Censorship yaggwawo. Mwami Sseruga, nze Ssekibunga Godfrey okuva e Nakasongola, nze nsaba ababaka bonna batuyambe baleme kuyisa tteeka eryo nankubadde nga ababaka ba NRM bo baliwagira ate bawagira President Museveni. Nze Godfrey Ssekiwu ndi wano e Nakasongola. Kamba malirize bano ndyoke nzireyo abakulu bateese ebyabwe ebikulu. Munnakyalo nkulamusizza Kinene Henry Mutungo, nkulamusizza mwenna tulowooza nti singa Buganda esalawo okufunayo eddwaliro ery'oku mazzi waligenda kugula buwumbi, etteeka linaligaana banziremu kati likyali bbago si tteeka. Bwe tuba tuwagala eddwaliro tulikole mangu ng'etteeka terinayita. Ne kati bwe liba lifuuse etteeka erina kumala kufuna lukusa okuva ewa minisita. Olukusa lubi ku buli kintu bw'ona okigendako olukusa. Nakugamba nga tuli wano nti bw'oba oyagala okunyumirwa Uganda enteekateeka yeteeka okuba nga eri waggulu ku ya gavumenti. Kibegeze bunyateesa mukama wange. Kaakati ekyomukisa omulungi bago twali wano luli ng'etteeka tusomodde somole twasomola lisomole twali tumanyi nti Nalukoola. Kakati ekyomukisa omulungi tulirabyeko Nalukoola aleese ebbago ate liyita mu process eyo yennyini amateeka monna mwe gayise ti bwe ndeeta ebbago liteeka mu paalamenti neekola ekirango neeyita buli alina kyayagala okwogera ku bbago era abantu bazze mu bungi. Twagala nakubeebaza abali eyo mwenna abasobodde. Omukulu Asimu atugambye 40 ebibinja 40 ate buli kibinja tekyabaddemu muntu omu, kyabaddemu bantu nga bawera. Kakati yeeyo process entuufu amateeka gayita. Kakati ate bamujja temujja kuwakanya buwakanya nti tteeka tuligaanye, naye mujja n'ensonga ekwata ku buli kawaayiro. Obumu ku bwo Nalukoola abulina wano abusomye. Kati kyembabuulirako ekyo kyenjagala okwogera ekirala nti n'ekyomukisa omulungi n'omugezi akola ki awubwa. Era pulezidenti yavuddeyo naye naga nti nasaba kulya kibumba ng'ate mukifumbidde mu katogo k'amatooke. Nze si kye nabagamba nga Nalunga bwe yagoya amayuuni. So musajja mukulu alaba ensonga naga nti mpulidde emiranga, mpulidde ebiwoobe, mpulidde okulaajana, naye nga kyemugabira si kye nagamba abantu bange okukola. So kitegeeza nti ne mukulembeze ali ku sayidi ya Nalukoola. Kati omukulembeze President Museveni yes Nalukoola byawagira, Nalukoola byawakanya ne byagamba n'asiimwe byawagira, n'asiimwe kyaliko ne President kyaliko. Tuli ku luddo lumu ebigambo bya President biri mu lujjudde. Ennaku zino abantu basiiya amasimu naali ekanna bulemu akimanyi nti yalabye ku bbaluwa ya President Museveni. Naye nga nyini agamba ani yafumbye ekibumba n'akifumbira mu katogo k'amayuuni. Ekibumba basajja bakulu bakirya nga kyokye kikaze nga kikaze bulungi. Kakati ekitegeeza nti ffenna tuli ku ludda lwe lumu, twagala etteeka eddungi. N'ekyokubiri nti kyakusatu nti n'abantu baffe ebimu babadde tebamanyi nti bibeerayo. Ofiisi ya Prime Minister gyokola yenina akatebe. Ofiisi ya Prime Minister erina department namba. Department eyo bagita monitoring and evaluation. Naye mulimu department omwo ekwata ku agencies n'ebirala and non-government organization
erina ne system eri automated gye badevelopinze nti bw'oba olina NGO yonna ng'ozze Uganda olina okuregisteringa. First of all nga ne prime minister tanaba kwogera naawe olina okufuna olukusa ku district kye bayise MOU, olina okufuna olukusa ku Ministry of Internal Affairs bibaddewo, olina okufuna olukusa ewa minister wa OPM, ebitongole ebimeka bisatu, buli NGO kimanyi. Era ekinyusi ono kulwasima etugamba tetulaba kinyusi kyonna Nalukoola n'akisoma nti nga twagala obutengerevu kiwakisomye tutambulidde wamu nti bano bye bawa mu ntandikwa wano bikontana n'ebiri munda. Naye tugambye nti etteeka lino litunuulidde ensimbi eziva ebweru ze tutategeera ezinatutabula awo wali ekinyusi juzi. Era Katonda naleeta ebintu wakwata ebyenkanaankana. Tulina olutalo lwetulaba e Iran naye waliwo olwasooka olw'abantu nga beegugunga mu Iran bigenza okwefuulafuula nga bagamba nti naffe Abamerika twali mu kwegugunga okwo. Iran yasooka neekaba nega abannaye mu beegugunga mulimu abantu ate abatujju. Netugamba nti Iran leero eyagadde kutta bantu. Abamerika ne bagamba nti naffe twasindikamu abantu bagamba tulaba mu beekalakaasa bagamba batya kuli tekuba kwekalakaasa demonstration kiba kiki kwegugunga demonstration kiba civil nti abantu ba bulijjo balaga okwemulugunya kwabwe ku nsonga ezigenda mu maaso naye bagenda okulaba nga kuvuddemu okwekalakaasa riot naye bagenda okulaba mu kwekalakaasa mulimu emu n'emmundu ne ssente ez'omutawaana nebagani bannaffe bano si ba bulijjo. Kakati ensi ezo nankubadde zituwa obuyambi naye ate oluusi zitutabangula. Ekyo etteeka kye libadde ligamba naye n'omukulu yagambye nti neera wadde kyeŋŋamba naye mufumbye bubi. Okitegedde kuba kati etteeka lino nange bwe nalisoma nga tuli wano twagamba remittances abantu baffe babayita bakadamu abali London abali mu America be basindika remittances nazo ogenda wa minisita era mulina okugenda. Ekyo etteeka kyalirekayo tekyalyogera ebbago naffe tugamba twemulugunyizza kubanga oli ansindikira amabugo nansindikira omuzimbira akayumba nansindikira okwaba ennyimbe ekyo nakyo kyetaaga minisita kati president naye bwe mwafumbye ne buyitawo ng'oli bwaga nti wafumbye emmere n'okola ki n'oberereza. Twagala emmere wadde matooke ngaagala nnyo naye bwe gabe amazzi nga gasukkamu n'amatooke eyo nange sikola ki siryagala. So gavumenti n'ababaka ba palamenti abali presenting abantu nga badde bainsisting nti this is the government of the people through their representatives. Betwasindikayo balina okusonjola etteeka balirabe nti terinyigiriza ate muntu wa bulijjo. Sina kubanga nti muntu wa bulijjo teriremesa nkola ya gavumenti. N'ekirala nti gavumenti ne mu bajeti yaffe tulinamu enkolagana n'abantu ab'ebweru. Weewaawo gavumenti eyagala obuyambi okuva ebweru naye ate waliwo ssente embi ezitusigibwamu. Nze ayogera wano nabagamba ne luli nze natambuza etteeka lya anti-money laundering erya creatingawo fear teribamala Financial Intelligence Authority naye bwe nali ndikola omanye oli kyeyaŋŋamba etteeka lyeweesibyeko lyaki nga ne president talyagala ne mugati oba talyagala alikima alijje mu palamenti alitwale naye bali liri ku schedule ng'alitadde mu komiti yange gyentwala ng'ate baga nti buli tteeka limale mu nnaku 45 ngenda kulitambuza. Era money laundering nga laundering anti-money laundering okukogerako ensimbi era limala ekirungi aligamba ono bano bagamba nti limala oba bakyusemu eryo kakati bye birowoozo bimina okuleeta era nsuubira
ebibinja 50 ebyagenze mu parliament kyekimu kye bayogedde ekiba kyetaaga kukyusa tteeka liri balyongeremu obwali bubuze bakole ekyo oba baleese ebbago balifuula etteeka katusuubire nti bafunye tayimu emala era bajja kufuna tayimu emala okutunuulira ebyo babaleetedde mu butuufu nange kennyini atudde wano okuŋŋamba nti bwe ŋŋenda ebweru ne mmalayo emyezi 4 n'enkuba ekyeyo okuweereza ssente ate bambalanga mugwira ne woogenda n'osulayo obusuzi nti okulosinza ogenze ekinywa ofuseekyoba kijjemu wali nga tebanakijjamu tuli ku bbago mukulu ono lyalina kwe twogerera baba bakijjeemu then bawulidde omulanga gw'abannayuganda so nze ndowooza tetuli bubi kyo kyennyini kye balina okukola n'obuwaayiro obulala era obutatereera waliwo omukulu akabadde kamwokya ng'agamba nti ng'olina okugenda wa minisita ate teboogera ku minisita muntu kati bayinza okugamba minisita naye nga minisita obuyinza abusindika paka ku bitongole n'abantu abo bali okumpi katugambe ba commissioners ba district cows nga balina okuwandiisa ani aleeta ensimbi oba ogenda kuzimba muzikiti era babadde babikola nga baleeta wano ensimbi ne boogera tugenda kuzimba muzikiti naye era mukitegedde nti eriyo bangi abaga nti tugenda kuzimba mizikiti esente ne bazikola ki nebakolamu birala ne bazirya ebyo tubiwulidde bingi balidde waliwo ebirala basobola okukolamu eri abasaba okuzimba amakanisa ge twayitanga ag'ebiwempe esente ne bazikola ki ne bazirya kakati mu byonna tujja kufunamukko batujja kufuna ekirungi senga nabana abateesa nabo batuula ne bateesa bulungi kati nga nalukoola teweesulwa era ndowooza nalukoola ali ku lego komiti simanyi yakusukka etya nze ndi ku komiti ya ddembe lya buntu wadduka ku yaligo naye erikumpi era mwebyo mwebiri okimanyi sinza natuulako mu yaligo naye ne yaligo etuula neewuliriza ate ekyo ekisembayo tetteeka lino si lya lwali liri tekiniko lirina okuteekebwawo ekitongole ekigoberera enkola y'ebitongole ebirala byonna ng'etteeka nga bagambye nti etteeka teririna maaso so etteeka terigoberera nalukoola abakozi ba gavumenti tebasobola kulondobwa mu bantu baga nti ono wenaalewo ono wefudisi erina okutunulira muntu nga gwazze ate naawe oli wa ddembe obutawandiika mu biwandiiko byo nze nalukoola wa nuupu njagala kuleetera nkumbi bantu gweyogera kiri nti ndeetera abantu enkumbi balime bafune emmere teweetimba fulaaga olowooza poliisi eva ku kyokuleka abenrm ne bakuba enkuŋŋaana tuwandiika abenup ne bagaana ati fe tuwandiika babawo kasule akuwadde amagezi bwe mba mbabuulirako kuba olukuŋŋaana nalukoola atali nze nalukoola azze okuyamba abantu okusima enzizi kuba tebalina mazzi ate wano bagenda okusima enzizi tewali nzizi ndowooza okiwulidde kyekikulu kyali so ndowooza nti tubeere bakakamu abantu baffe babeere bakakamu tulinayo ne opportunity bano land friends nti etteeka bwe liba liyise ngafu mulinayo n'apiiru mulina n'omukisa okulitwala nga tobakoladde etteeka erimala ekyo gavumenti ya demokrasi olina n'eddembo oddiwaabira omanyi waliwo etteeka lyebali bayisa mu palamenti oli yavaayo kuleeta minority report speaker atudde n'agamba bwate bagala bagende mu kooti bagende mu kooti olina okukkiriza omuntu asome minority report egenda ku likodi nti bw'agenda mu kooti eyo naye agiwanga nsonga nti nateeka ne minority ku fulo n'ebirowoozo byange nebitakola ki nebitawulirizibwa nakati tetulina kutya gavumenti eno bakagironda terina ekyaliko obwagazi bw'abantu tesobola kukola agambye gavumenti mpya kankamuwe kana akamerengwe gwe kennyini oyogedde n'ogamba nti era gavumenti ebadde ng'ekkiriza n'ekolagana n'ebitongole okukola emirimu era mu ngeri y'emu n'ebyo ebimu byebadde nga teyagala bikolebwe
ebigaddengawo onfuna naye nga terinaaki teeka. Abaganda bagamba nti bakinaanisa akyagala nga mukoomubbi azadde abalongo anti buli lwabbanga bagamba bbira baana kakati oli bw'aba ng'abadde atalinaawo tteeka. Ekitegeeza kye tukkiriza nti gavumenti erina bebadde ekola kakati oli mu kugamba nti kati nti gavumenti ebadde eggalawo ebitongole nga teekamu esinziira nga era ffe twemulugunya kuba ebimu bibadde birumya n'ebitongole. Nze najjako wano mu puroguramu nga democratic governance facility yesasulira puroguramu ezo ezisomesa abantu era ojjukira nti erina bye yakolanga era ebyalumya gavumenti olw'okusomesa eddembe ly'obuntu n'enfuga ensonga yatuweesa kwaye tukwatako ffe abamawulire wano. Pulezidenti yali abuuza nti baani abatula kakiiko akola DGF eyo bannayuganda mwe bali ne bamugamba baali bebweru n'omukulu yali akiika yali ava bweru n'abagamba banaamala okukitereeza ne bafuna n'abakwatibwako ne babeera mu lukiiko olwera ekyo kyekyatta ebintu ebirungi bye baali batukolera. Omuntu bw'ajeewuwo n'agulira mukyala wo benzi n'avovaako n'amuzimbira ennyumba kulotieko nnyini n'akola ebintu ebyo tosobola kutyamu nawe noga nti omukyala tali mutwala. Naye mu butuufu temwagala demokrasi. Demokrasi abeera mu control. Omukulu omujaasi Fande Kayanja webisizidde Mityana angambye Sseruga balekiriza abantu kuteesa ne banaateesa ne bataateese etteeka lijja kuyita. Tujja kugendera tuli wakati n'akasaidi yagwa abakabulu onangaye munakyalo webale nnyo okulamusizza webale nnyo okukola puroguramu. Nze tebyasa muwonge Enoch nsinzidde wano ekitungwa Gomba Kyaddondo ku nsonga y'etteeka nkusaba ontegeereze bannayuganda nti ennaku abasinga obungi gye bawangaaliddemu gye balimu neera gye bakyalaba bave ku nsonga zonna endala esobola obatawaanya. Weebale tukyaliza Nalukoola mulamusiza nnyo kale weebale nnyo. Message endaze nina wano nyingi. Mbadde mugamba nti abantu tebajja kuteesa kuteeka lino bateesezza nnyo. Omukulu agambye atya webusuubizi parishi agambye etteeka kasale beera nga ligasa abantu lijja kuyita bena teligasa abantu nebirayita terijja bayamba. Mwami Sseruga munnakyalo we batuweereza ssebunze promota wa Lepedepe Kajingo Adije Ekibibi ndabira abakulu abo naye kimanye nti buli mubaka yenna awagira etteeka eryo akimanyi there is a big deal behind kubanga ebirimu Abannayuganda bingi tebabifaako ne bagira ku bintu bitulaba ebituluma nnyo bantu. Jagabe nze Haji Sembuze ekyokuyingiza ensimbi oba ebweru w'eggwanga kibaamu obuzibu kiyinza n'okubaamu okutya wadde nga ssente ziyinza okugasa abantu baffe nekisobola okubeeramu okutya. Ekirowoozo kyampadde tulina eddakiika nga 2 getugenda okutematemamu wano. Kansooke ne Nasimu omumyuka wa pulezidenti wa Deradi Kobba era singa tebakyusiza mu muteeka oli anti abeera mugwira kati nange mba mmenya teeka okolagana naye kubanga agent nga alina okusasula era biliyoni 4 oba emyaka emeka ngokolaganye kolagana n'omugwira ne Ssemakadde kuba ali bweru w'eggwanga kati nze abeera n'omukolagana naye ebibonerezo byabadde bisaliddwa binene nnyo
ayogere ekyo mukama yakitukoze bakitukoze biliyoni ezo nya atenga ne Semakadde ate ng'ofuna ssente nnyingi nnyo okuva ba Semakadde niyo basifuna ssente wakati mujjuke engeri bali bakirambiseemu nti agent of a foreigner bagambye nti muntu yena asula ebweru w'eggwanga nti ate oba ogezaako okusa mu nkola endowooza kamusoke mwetondere ekyo nkibuuziza kusaaga era njagadde era kanso nga bwagenda okwogera anzikirize gwe mba mpeera ddala kano akawaayire kawulire kali mu kati bweribeera etteeka act ebeera section 8 subsection 4 egamba a person implementation of government policy okussa mu nkola enkola ya government 4 a person or agent of foreigners shall not carry out activities related to implementation of government policy without unless the person or agent of a foreigner has received the approval of the relevant government ministry, department, or agency to carry out such activities. Soko kavunule. Nti omuntu oba oyakolera omugwira tateekenga mu nkola oba taakolenga mirimu gyonna egigenderera okussa mu nkola enkola ya gavumenti okuggyako ng'omuntu oyo amaze okufuna okukkirizibwa okuva eri ministry oba ekitongole okukola emirimu egyo keeko keeko naye katandikirawo kubanga kenagambye nti mulimu kabiiki omuntu ayagala okukola ebirungi ate obikweka teka musana mubeere musana bannaffe mukulu mwa obuzindalo gwogwo ate ndowooza maybe nga sinava ku ekyo bw'otunulira ne constitution equalist y'ebyo bintu bye bayita government policy era nakunyonyoddeko wano akawaayiro 38 mu ssemateeka nenkubulya kati ngaffe kankozesa example yaffe nga Uganda Law Society ntulina etteeka erituwa obuvunaanyizibwa okuwaayo obuwabuzi ne bwebeera government policy so kati ekitegeeza nti nja kukozesa example gye tugambye ogambye nzamyuka Semakadde nga we yali nti mugwira agent ye muntu yenna atuukiriza wora definition endowooza yaani y'omugwira tekitegeeza nti bw'aba aleese ekirowoozo nze n'entwano nenkyogerako nti nedda gavumenti kino kyekola kikyamu kimenya amateeka toba nze ngezaako okuleeta poliisi eyaffe gye tulowooza nti yentuufu nga sirina lukusa okuva kati nga PDM n'ogiwakanya nengiwakanya kitegeeza mba menya amateeka era mba menya etteeka economic sabotage biwanvu nnyo bingi byanjalo naye kati nti wano mba menya teekamagiwakanya tuwa kyakulabikuba gunsiize mwami Seruga era yeyo fine naye okuvaako ku ekyo nti saawa no twategedde nti abantu abasinga bawakanyiza eriteeka president n'omulira omukulu anayogeddeko nti ye kyaloza mu butuufu bwakyo ng'ejjola nga buli kawaayiro kumpi badde bakawakanya bandibadde baddayo etteeka eryo ne bategeera nti no liganye katuddeyo tutereeze naye ffe tulaba bagezaako likkaka nti katukyuseemu tulongooseemu etteeka ligende mu maaso tukimanyi palamenti egenda kutuula enkya era waliwo akusindikiddewo message nakugamba nti abaagala oba tebaagala etteeka ligenda kukola ki ligenda kuyita era nze kyenjoga nti era byayogedde abimanyi bituufu naye ekibuzo munayuganda kyandibadde lwaki wano mu kusooka n'okwogera twayogere ne tubagamba nti n'ababaka ba palamenti bennyini abagenda okuyisa etteeka eryo baba bamenya teeka bamenya ssemateeka nti implication y'etteeka eryo nga wakyogeddeko sovereignty bill likyusaamu mu ssemateeka tate mu ssemateeka mulimu akawaayiro 162 nti bw'oba oyagala kuyisa bw'oba ogenda kuyisa etteeka nga likyusaamu akawaayiro akali mu ssemateeka olina okuddayo mu referendum nti abantu ba bulijjo balonde bakikubyeko ebirowoozo oba okikola direct oba indirect so teranga etteeka lye baleeta likyusa akawaayiro namba 162 awo nti oteeka okuddayo eri abantu so kyebakola kimenya amateeka in fact bw'odda mu kawaayiro era 3 eba treason guba musango nti abagezaako okukola kino bamenya amateeka naye ekyo tekyakolebwa naye ate weewuunye eno spirit gye baliko gye batambulako
anti bagenda kuliza waliwo etteeka lye bayita Public Finance Management Act bigamba nti buli bill gy'ogenda okuyisa mu parliament olina okuleeta kye bayita certificate of financial implication. Twalabye certificate of financial implication eswaza ennyo nga tegoberera engeri gy'erina okulabikamu nga Minister of Finance Lugoloobi agireese n'agamba etteeka lino certificate of financial implication nga limenya buli tteeka lyo kye lirambika engeri gy'erina okulabikamu. No wonder twalabye ne Governor wa Bank of Uganda yavudde n'agamba parliament banange etteeka lino temukola nsobi bwe munalireeta tujja kuba tumenyeewo enkulaakulana gye tukoze mu nkola y'ensimbi mu ggwanga okumala decades bazita batya mu Luganda nti emyaka n'ebisiibo emyaka nga 3 emabega nga tuzimba ekintu kino munayise etteeka lino ffe nga Uganda nga economy yaffe oba enfuna yaffe tujja kuba tuzeeyo emabega ne weebuuza Minister of Finance ogenza okukola financial implication certificate okulaga nti etteeka liryoke terigenda kukosa ebyenfuna ate akulira Bank of Uganda omuwabuzi ali technical najja n'akugamba so n'agamba nti kikyamu temukikola kikulaga nti ekisookera ddala gye basindikiriza kiringa okugezaako okuyisa ebbago lye bagezaako okuyisa lino nti bagamba tulina oliyisa lwampaka yensonga lwaki bapakwa parliament kyemanyi esemba kutuula nkya tebagenda kuddamu bagenda mu parliament nonkyusamu y'obwairo gye tugamba nti bandibadde ng'era babuzaayo eri abantu nagamba kati eno yende tulongooseza mudde mu mutwe endowooza yaffe kye bataakoze so ffe tugamba nti ng'amaliriza ayogedde kukya nti bannamateeka balina n'eddembe omukisa bakyasobola okugenda mu kooti ne baliwakanya wabula ate obuzibu bwe tulina njaku ekyokulabako ku etteeka lino computer misuse twagenda mu kooti ne tugichallenge nga bagiyisa mu mbeera bweti nga tulwana abantu bawakanyiza beevumye bakoze eki ne baliyisa mu 2022 eya amendment ne tugenda mu kooti ba Uganda Law Society n'abantu abalala etteeka kooti yamala emyaka 5 naye weewunye bagenda kooti okusazaamu etteeka eryo ng'abantu be bakasiba abantu abali mu kusaavinga ebibonerezo kuteeka eryo lyali ekyamu negamba kati ani abonaabona muna Uganda so ng'amaliriza tusaba babaka ba palamenti mulekera okwewaliriza era tubasaba n'okubasaba kyemukola ebansobi era enkya n'agenda mu maaso n'okulonda okukuba akalulu nti etteeka lino liyisibwe aba akikola mu bukyamu aba amenya amateeka tetukiriziganya naye okitiibwa nokola era ekyowa ekyenjawulo kimwogeredde kyogere naye bannange etteeka lino ebbago lino ne limala lisigala nga bwe liri okalaba akawaayiro ake11 jjukira eri basooka ne bakuyita forena ani ngezaako okulaga omwoyo omubi abafumbye obubi omwoyo omubi basooka eri ne bakuyita forena omugwira bwe baana ne baga teweetaba mu byokulonda kw'eggwanga lino okalaba kati waliwo kye bakugamba kye bayita sabotage okutabangula ebyenfuna kakati awo wennyini we walibadde bw'oyogera ebigambo nze kundaba kwa PDM eno ndaba waliwo ebibulamu bwe biti ate ntaputa egamba etya prohibition of economic sabotage kwegamba ebintu bingi bwana Seruga si buli nsonga nti bagimalawo n'amateeka wadde nga mumanyi okukola amateeka nakunyumiza wano palamenti y'e Bungereza bwe yali mu katuubagire Mese bwe yasala nga bateesa buno bagamba tuleete etteeka tetwabisoma naawe tuleete etteeka lijje Mese mu palamenti oluvannyuma lw'okuteesa okumala ebbanga omuteesa omu n'asituka n'agamba nti naye bannange newankubadde ng'ekigonjoolo oyina nnyondo leka kulaba buli kizibu nga omusumaali wano tetwetaaga tteeka wano twetaaga kuleeta kapa eryoka eyiribye emmese eziri wuno zikole ki ziggwemu nabwekyo temuba mwagala kukola obwetengereze n'ebiringa ebyo tusomese abantu enneeyisa ennungi nga ffe abalungi abasinga bannayuganda tugobe empisa embi ezitali z'abannayuganda ekisembayo munaagamba muti obwetengereze nga buli lwe mukola embalirira yammwe mwewola bulaaya
mwewola bweru lwaki tebabafuge Sebunya tamaliriza ezo ze sente ennungi eziva ebweru anti bakuweerako obukwakulizo yes batuwa obukwakulizo naye tubukkiriza yengeri gye bainfluensingamu ffe tuba tubukkiriza kati abantu baffe amagezi gembawa ffe okutuuka okwewa obwetengereze one tulina kukola nnyo nga bwe ŋŋambye tulime oba mwanyi oba palm oil n'ebirala ebituwa amaanyi ng'abantu mu maka gaffe ate ebituwa amaanyi wamma mulime so si tteeka. Ekyokubiri demokolasi zonna ziba n'amateeka era kyebava bagamba nti demokolasi n'amateeka tebyawukana okuggyako nga pulezidenti bwe yagambye naye Nalukoola bw'agamba era ffena kye tugamba nti abaakoze etteeka baakozeemu ekyanalunga kye tugamba kiveemu kubanga teri muntu ayagala kulaba gavumenti mu nsawo ye kyobola nga tukayana nnyo mu misolo tukayana nnyo ate ng'emisolo nagikola nnyo naye bwe ginkwatako nkayana kakati ababaka baffe mu paalamenti Nalukoola temwebaka baba bagambye nti enkyali bwe liyita buli omu aweebwa omukisa buli omu ayogere teri kintu kiruma nga okulembera etteeka nze sikulemberanko tteeka ne baligaana ne baligoba kulembera tteeka neritakola naye nga mutaddemu amaanyi mutaddemu ebiseera mutaddemu n'ensimbi kale kiba kitegeeza nti mmwe abali mu paalamenti enkya amaaso ku lutimbe bwe baleetagamu ekintu nga kyosomye ekyo kigambe nti kino I am proposing nga bwe wawaayo mu petitioni I propose nti ekyo nedda teriyo mulalwa n'abatudde mu paalamenti aga nti eyoga temuli magezi okole ne reference nti bannaye nakoze petitioni ensonga neyiteeka ku meeza era gye mbadde nsuubira ogenda mukawayiro kano so Serugga kyenkusaba nti tuyite ng'etteeka limaze okuyita ne version empya tulabe oba nabino ebikukujjumu ebiri kuba abantu baffe oluusi tubatiisa naye ate amateeka bwe gayita nga gakakanyeemu ate ntutakomawo omukulu w'engoma naye kyagambye agambye etteeka siri ebbi ennyo naye abayita puta obubi ffe tusinga obungi lino lya General Museveni bwogu bamuvuganya mbebaza nnyo tayagala tubeere na ssente omukulu wa siime webale kujja ssebo omukulu Kibirige Sebunya mwebaziza mukama wange Nalukoola mukulu Kabanda obadde bize tukusuubira programu eno nga twakutekedde entebe yo nga tusuubira ogende bagambye nti oteeka okuba ngaoli bize era onkoze bubi nnyo bwana Kabanda baddeko wano musisinkane nkya mu paalamenti nebaza buganda wange Dickson wakola ku bintu ebyuma biri bikwatire wale social media muganda wange Lubega Matovu webale nnyo mwebale nnyo Sekirime mwebale nnyo Kizito producer mwebale Matovu ddala nebaze nnyo ne Sekirime ne bannange mwenna abadde mu programu eno abakoze mwenna netukiranga bweri bannaye